gambibwa mbu gwe naye mwali mu relationship of which etakkirizibwa nga gwe mukazi yeye musajja. How true is that? It's wrong. Olw'ensonga nga bwe nkugambye omuntu bw'akeera enkya n'akwesibako abantu bayinza obutakitegeera nti yakwesibyeko relationship teriiwo. Okitegeera kuba kati ye bw'akeera n'akubira abazadde yakubira maama we simu n'asanyuka nga bw'amugamba nti wuuno yogera naye yakubira maama we esimu. Maama we kati n'abazadde be batuukira okukkiriza omwana waabwe n'akuwaayo nga mukyala we weebali okkiriza nti nno tolina nkolagana ya njawulo ne Chumi. Sirina kintu kyonna n'oyo era okkiriza nti nno you are not a lesbian. I am not. Neera ye baba buli kyamutuukako aneesonyiwe by the way. Abantu bakulaba. Yes, bandaba. Wanika emikono ebiri. Ate kati abandaba. Wanika emikono ebiri. Bamanyi. Wanika emikono ebiri nga nze. Gamba nze Cash Tiger. Nze Cash Tiger. Buli kimu kye nnina ekyange okunzigwako. Buli kye nnina ekyange okunzigwako. Sikkiriza mbisiyaga. Sibikkirizaamu ate siribikkiririzaamu ate oyo omwana sibirya era tebandya ate sibiri sagana byogera kuba mpulira binsesemya n'okunsesemya emikono ogijjeeyo no like n'ekigambo kinsesemya kyo kyokka bali bakugambyeko ekigambo n'owulira nga it's disgusting. Ko twagala kijjawo mu bantu ye inze Cash Tiger kasasira oyo ampitengako simukola ate sirimukola. Okay, basibo ne banyabo gamba muti abali Katumbali TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo ndi ne Hayes Recruitment Agents balono batwala abantu bweru bagamba begatteko ate ebintu bireberenga bitambulira ddala bulungi nnyo ate gwe wenna yebuzabuza nti nate kyate ki bikusumbuyemu Uganda ulire kutamye abakubire kusimba berenga bakutwala ebweru kati nno lunaku olwaleero nina omukisa gw'amaanyi nnyo nti nno tudde omukyala omulungi omukyala mukomuyimbi nze mbatya abayimbi ugamba otya je ndi ogamba otya yes bitambula bitya 50-50 si byangu kishirwaji si byangu 50-50 saka yanyoli bana Uganda bana si byangu bitutwala speed buza ko bana Uganda mwasibye mutya right mwasize mutya okay you know different time zones yeah amanya nze Cash Tiger yeah omuyimbi wammwe Cash Tiger oli muki ndi Muganda Cash Tiger tukolera abantu yes ate tuogera biri serious yes. Abantu abo batuwa bateekamu obudde bungi nnyo gula data very true ne okukyajinga essimu balabe ebintu bino kati tetulimba abantu nze ndi Muganda but just that sikulidde wano kyovola abantu babusabusa the accent ya weddira ki bese manyi like sikulidde wano kale ate si Omuganda ekitooke bwako ate jjukira dadi wange sikuze naye dadi we yaani amannya dadi wange baali bamuyita Sekitooleko Martin kati gwe gwani amannya inze bampita Sekitooleko Sorobi but Cash Tiger ga Kiga stage kati oli Muganda ya ndi Muganda era oyagala nnyo kabaka wo yes waaligwa wooligwa yes amannya ga kabaka wo gamanyi omanyi kati abantu abo babitiibwa nnyo at times like fabatamanyi that good Luganda oluusi ogenda okwogera ekigambo ate nokyogera bubi ate abantu ne bakipikinga bubi so it turns out to be like disrespect so ntera kwewala okubyogerako so that ate sikola nsobi ensonga lwaki tosobola kwogera amannya ga kabaka no tugogera but ne pronunciation yaffe oluusi ebambi like ebyo nga bwogenda okwogera ku muntu kumu wakitibwa n'ogamba honorable oba Mrs oba omumbeja like that oluusi titles tugenda ne tugaba te titles is different ne bivaamu nga ne bituviiramu ekizibu kosirike oleme gwogera kuba kati nze mumanyi ate mamiwo mami wange teyali mu Muganda teyali Muganda wawa mami wange weeyo e Kenya lwaki abantu bakuyita amusumaali bane bagamba mukyotala abalala bakuyita omulitria
ndowooza abantu just kati olaba bino ebintu bya makeup then editing filters zitukyusa by the way. In fact waliwo olwokuba ekifaananyi banaye mu Snapchat n'okitunulira naawe n'ogamba banaye omuntu ono mu kamera mulungi n'olowooza si ye ggwe. It happens, yeah. So at times the filters, people are deceived by filters, they are deceived by powder. Tukola makeup mungi by the way abawala. Too much makeup. Like tukyuka buli kaseera kisinziira. So people are lied to by filters. Wasinga kulira wa? Nasinga kulira the other side, Mombasa. Kenya. Okay. Enozeeyo ddi? Enozeeyo kati like I think yali like okutuulira ddala kati nomanya nti kati ntudde. That was like in 2017 2017. Kitegeeza tumazeeyo bbanga ddene like eno Uganda. But still nalimbe nzija n'engenda but ng'okutuulira ddala. Yeah. Okati muli osangibwawa we babaziika, for example Masaka, Luweero. Nga bakutuziika. Leero banna ebintu bya intermarriages nabyo tebirese confusion ono for example nti ekyalo kyaffe ndi Weebutambala nekati ffe kati bwe kyalo kyammwe kyalo kiwa nati kati olaba omwana yenna obeera ku side ya taata okitegeera kati ffe tubeera awo Masaka oli we Masaka otera okugendayoko ya Masaka awaawo ku Chotera Road olaba bw'ova Masaka ng'okutte ekyo ekikubo ekya like ngagenda Mutukula kyotalaawo no oweta n'otandika ekyo ekikubo ekigenda kyotala actually totuuka kyotala but oba waakaweta bwoti ng'ovudde Oluganda it's like ekyalo kyo kimanyi it's Masaka but it's along Masaka wanene naye ekyalo anti ngambye along Chotala Road alongo Chotera Road si Chotala Chotera yes choba ngambye ebigambo ebyo tukolera menso because of the language tubyogera olusolo ekigambo kyogera bubi. Otandika ddi okuyimba? Mu December last year. Kye kyakuwaliriza n'ogamba kanyingire endongo? I was inspiring myself. How? Kwesanyusa natomanye ebiseera ebingi tumala akadde kangi nga tusanyusa ensi tusanyusa abantu bangi tuba tukola ebintu kusanyusa abantu but neweerabira like you forget your own self kati nabeerako awo nengamba nayo bakati nze nganze how can I make myself happy kuba chips oba oziridde like ice cream omulidde most of the things ebikusanyusa nengamba nayo manyika nekubemu kayimba noyimba gwe yakeeyiza nze nakeeyiza natunuulira empisa zange ezinemesa relationships nengamba nakyo ekinemesa nenkiraba obadde otagaddeko mu relationship nawe n'owulya ng'okooye kati nekubamu akayimba mu kulabako olowooza ki ekikulemesa mpisa mbi akakayimba kange akaka olina wano nalabanga ntera kwogerera nnyo omusajja bwanjogeraku katono nga ntandika wiwi nengamba kati kirabika Tiger nina wano olina omwo omusongovu nengamba kankeekubemu kantereezi okyakajjukira nga ke kayimba akampa like akankyusa empisa wakyusa empisa kasita nategeera ensobi yange neneekubamu akayimba kati buli lwengenda okusumbuwa omwami nkajjukira nengamba kayimbe Sorobi olina wano nensirika kayimbemu abantu bawe mu just akapela kati nera kagamba nti olina wano naye tolina wano kati omanyi abawala abangi tugenda ne tuyombesa abasajja naye nga byetuyomba tebiriimu tebirina sense so natunuulira nenejjusa nengamba kale omwami wange oyo teyandindeseewo naye nina wano. Mwami ki gwali olowoozezaako by then? Oyo omwami gwe nalina kyawagana naye ebyo ebiseera ndyoke nkubako akayimba. Nga bamuyitaani okyamujjukira erinnya? Mujjukira naye kati osobola omwogerako just? Tomumanyi linnya bamuyita Sonko tomumanyi?
kuba akayimba bwawe mwakapera akayimba kagamba nti olina wano naye tolina wano kugambe olina wano naye tolina wano kati awo oyimba oba okyatujirira nkyatuddirira kitegeeza ki oba okyajjirira nkyajjirira kitegeeza ki tonnatandika just otuwamu sample oba olwedde watandise dda watandise dda okuyimba oli mu kuyimba mbadde njogera badde manyi okyatukangamu nanti tokubye eŋŋoma obadde olina okuba mu ngalo ompa kati yimba yimba ogenda kuba engalo aha olina wano naye tolina wano mazima kasajja gwe olina wano naye tolina wano kacumbaali olina wano naye tolina wano kyokka ompadde omutwalo kati kuba lap yimba chorus verse that's the chorus kati verse nera nayo netwaliramu kati ze nekubira byange bennyini ebyantawanya genda mu maaso kati verse ngesooka ngegamba ovumya banno ovumya banno okaabya banno noosibya banno tosasula banno obba banno okitegeera so nali ndaba buli kimu kyenkola kyoyiseemu obbye abasajja obasibisizza obakaabizza obalumizza okitegeera ne ŋŋamba naye kano akayimba kankekubire relationship gyenziramu mbeere nkawuliriza nkitereeze paka wakava mu relationship nga mmeka ebaddemu yokka yeyakaabye okutuusa awo n'okuba n'akayimba sonko yakulumya omutima oyinza n'okuddamu nkaabye kuba jjukira sinabafuna mupya kati oli single kati biba bijja kunkaabya kuba sikiwa nti nsobola n'okufuna omulala waliwo scenarios ezibadde ku tiktok gwe nekyumi enkolagana yammwe eri etya kati olaba ezo scenarios ozirabye nnyo ate muzirabye nnyo zinadde ndowooza natudde neŋŋamba naye kati oyo omwana kuba nze ndaba byakola by'abaana bato tutandikire ku nkolagana kati oyo omwana twandibadde tumuleka mwesanga mutya n'ekyumi nabadde nsaba oyo omwana twandibadde lwaki nkibuuzizza olaba ebintu ebitalina namakulu twandibadde tubireka kuba kati oyo omwana talina makulu yadde n'akamu kyumi talina makulu ebintu byaffe tewali kati bw'aba tasobola ye nga ye kwewa makulu na kitiibwa really omuntu oyo talina eyo chapter twandibadde tugireka wakiri nononyezaayo omusajja lwaki ogamba talina makulu because talina makulu talina yadde n'akamu kati twandibadde tetumuwa time yaffe how kati what does she contribute to me or to the public kiriwo kyumi muyimbi wa ggwanga kuggwe gwokutte gwe obba teyakuyitamu tewagiwulira nze n'olwo oluyimba sirumanyi just mpulira ekigambo ekyo neneebuuza kiki ebyo bye babba seriously bayira olaba lwagamba abantu tukuliriza ebintu naye kati really biki ebyo bye babba sibiraba like really tewaliwo nsonga sogarudde mwesanga mutya atuuka okwogerako kale kati olaba oyo omwana yireka ayogere bati nze ndaba chapter eyo twandibadde tugireka bino byayogera tetugenda byogerako naye wamusisinkana otya bannaye oyo omwana alinga bayiro muguwa ddalu nze simanyi nangeri gyansinkana kyenazudde kirabika ateegera abantu ku makubo 24/7 kuba obeera awo oli mu bibyo nolaba omuntu out of the blue nogamba ate kiki kino so kyova olaba nze ndabira ddala nga chapter should be closed kuba we mukoma okwata ekintu ekitalina makulu nemukiwa amakulu mukireetera okwefuula ekyamakulu obadde naye bbanga ki enkolagana yo naye badde bbanga ki ate liriwa kwesiba ku bantu kati omuntu akwesibako tosobola tuula n'ogamba nti mbadde naye kumala lino ebbanga lwaki olowooza akwesibako kati ekyo nange kyesitategeera oba waliwo ekintu kyamugamba nti wesibeko oyo omuntu
oba waliwo ekintu kyandabamu like simutegeera in fact kyenja okukola nange nja kutuula simanyi oba nkyebuuzeeko nange ngambe naye kiki but nze ndowooza let's not make things relevant manyi waliwo ebintu byetuwa importance nabyo ne byefuula ng'ebyomugaso nga tebiri mazima go gennyini kubigambibwa mbu gwe naye mwali mu relationship of which etakkirizibwa nga gwe mukazi yeye musajja. How true is that? It's wrong olw'ensonga nga bwe nkugambye omuntu bw'akeera enkya n'akwesibako abantu bayinza obutakitegeera nti yakwesibyeko relationship teriiwo okitegeera kuba kati ye bw'akeera n'akubira abazadde yakubira maama we simu n'asanyuka nga bw'amugamba nti wuuno yogera naye yakubira maama we kati n'abazadde be bwe batuukira okukkiriza omwana waabwe n'akuwaayo nga mukyala we weebali akole ebintu ebyo really awo otuukira n'ogamba naye oyo omuwala muleke talina makulu soko okaddemu yakubira maama we simu n'amugamba nafunye omukazi. Can you imagine kati oyo omuntu nnabaki kyokka nga naye mukazi nga wooli owuliriza nawe n'ogamba kale kampulirize ndabe kati n'ogamba nedda. Kati bwe yakuwaayo nga mukyala we gwe wakola otya? Okwata n'owuliriza n'opimaapima n'ogamba kale raba so kati kyoba nkugamba nti woolabira nti omwana ng'oyo kuba ye mwana anyway ye mwana kuba akyali muto nnyo kuba wa myaka 16 kuba ndaba olaba buli waba awoza ku masimu ge awoza mbu ye mwana muto nze bukyanga mpuliriza buli wembangwa ku kiripi ensanga awoza mwana kati omuzadde wakkiririza omwana okwanjula mukazi munne yali lwaki oba obiwa amakulu kati mwabaleetera omwana oyo okulowooza nti kyakola kituufu okitegeera Kacumbaali ate ng'akigayo yakikola ku ggwe nanti kati ayinza okuba akikoze ku nze oba akikoze ne ku balala nze ekyange it's because kyavuddeyo si bituufu ng'ate si bituufu naye kati bw'aba oyinza osanga akikola ku bangi abalala nga tebivaayo ate kati mwe abamukireeta because buli lwe muwa ekintu ekyo relevance oba obudde mumwongera amaanyi. Kati kankibuuze direct. Are you a lesbian? No. How comes nti Chumi agamba nti oli mukazi we? Kati si kyenkugambye nti kwesiba ku bantu omanyi ffenna twegomba Kacumbaali kati nze mmanyi niyinza okulaba omusajja kuba kati nze ndi muntu w'abasajja niyinza okulaba omusajja awo bambi nange nemwegomba kati enkya bwenkeera nenfunayo akafaananyi kamu naye nendaga mukwano gwange nti munayo no boyfriend wange aba tafuuse wange mba mmwesibyeko kuba oli abatamanyi. Wali obaddeko n'abantu kati kyekyo kyoyo muwa naye oyo mwana yanfuukidde akayinja mu ngato naye kyonna kyandabako kyandibadde kimuva ku mutwe. Waliwo bamuyita modo music omumanyi? Mulenzi naye mulaba kugunda awo mulenzi muwala kati awo osobola kulimba kuba kati olaba nga bwondaba wano oba bwenkulaba sikwambulangako mba simanyi. Kati gwe bw'omulaba mulenzi muwala olaba zino enaku Kacumbaali makeup mungi abasajja nabo bakozesa makeup nze sikyasobola nakukola ki kudifferentiate nga mukazi musajja unless nga nkwambudde kati era Kacumbaali lumu ojja kukutomera olina okusooka okwambula omuntu olyoka mutemeko omugambo olyoka ogambe nti ono omusajja wa mukazi. Waliwo kiripu yasatulatinga nga akubidde essimu ng'akugamba osonyiwe Chumi muddiŋŋane wagiwulirako? Eyo nagiwulirako. Yakubira tomanyi oba mukazi wa musajja yakubidde? Nze by the sitegeeranga nakwata bukwasi ssimu nakwata ekyo of course nali manyi kuva dda mulaba ku TikTok ate nga obalaba nti ba mikwano mu clips zaabwe. So bwe yakubira osonyiwe Chumi wamusonyiwa? Ate nga like tosobola kusonyiwa kintu ekyo olw'ensonga nga bwe ŋŋambye
ekisooka ekikolwa kyakola kyakikolimu kati nze musonyiwe nga mwagaza ki kacumbaali tuddiŋŋane kuki kacumbaali bagoba biyenje oleeta biwuka lyali ate ndowooza olaba kati byebyo omuntu kyeŋŋambye nti omuntu okwesiba ku bantu kibi bakwesibako omwana anfuukidde ekizibu oyo woba wakatuula n'atuulawo oba wakasitukawo n'ayimirirawo abanga mulabibwako mu clips ez'enjawulo nga muli mu mabaala ag'enjawulo ng'era akwanjulayo nga mukyala we kati oyo omwana kankuwe bwakola manyi n'okkubira ne bannannyini mabaala wali awo bannannyini baala ne baŋŋamba ono akubye ne bagamba akubangaani kiki ekyamutuukako yantamiira yakunywa n'akutamiira nange binsobera omanyi abantu badde eyo ne bakola ebintu ndowooza abeera eyo nga anyway njagala kumutegeera nti omatimes olina okutuula n'olowooza n'ogamba anyway abantu oluusi oyinza okulaba omanyi bwe twali tukula abaana babeeranga balaba ba Chris Brown balaba bakula beegomba omuntu wali obawuliddeko abaana ngaabo kati oyinza osanga maybe kyekimuliko akwegomba because oba wakatuula wano n'atuulawo yakusanga w'obeera yakusanga tomuwaayo chansi ne kati kacumbaali twogeza amazima chansi omukazi munno oba omuwaya ki kyova olaba nze neera kyenagambidde nti oyo omwana twandimulese nga bwali omwana oli wa ddiini ki ate nze eddiini gyensaba nyinza obutagifaako nnyo kubanga ndi mukkiriza okkiriza nti katonda gyali nti katonda gyali kyekyamaanyi ebyaddala yes okkiriza mu Kuruhaani mu Bayibuli mu bitabo byonna as long as byogera ku katonda kubanga we are one by the way naye okkiriza nti katonda gyali yes okkiriza nti nno tolina nkolagana ya njawulo n'ekyumi sirina kintu kyonna n'oyo era okkiriza nti nno you are not a lesbian. I am not neera ye baba buli kyamutuukako aneesonyiwe by the way abantu bakulaba yes bandaba wanika emikono ebiri ate kati abandaba wanika emikono ebiri bamanyi wanika emikono ebiri nga nze gamba nze Kashitayiga nze Kashitayiga buli kimu kye nnina ekyanga okunzigwako buli kye nnina ekyanga okunzigwako sikkiriza mbisiyaga sibikkirizaamu ate siribikkiririzaamu ate oyo omwana sibirya era tebandya ate sibiri sagana byogera kuba mpulira binsesemya n'okunsesemya emikono ogijjeeyo like n'ekigambo kinsesemya kyo kyokka bali bakugambyeko ekigambo n'owulira nga it's disgusting kuba twagala kijjawo mu bantu nze Kashitayiga kasasiro oyo ampitengako simukola ate sirimukola amiina tuveeyo ebyo abantu babirabye babitegedde ofusinkana otya Kokofinga naye ate Koko by the way kubanga omusajja w'abendio naye bannaye naye Kacumbaali musisinkana mutya yali agenze kuyimba n'omulaba nga yeekyanga nnyo wali olina wootudde najja mwasinkana mutya namusinkananga bwe nsinkanya abayimba abalala bonna kati ye namusinkana in fact awo kati ate oyo nze namwesibako awulira kyenkugambye nti tubeera awo buli omu alina omuntu oyinza okwegomba omuntu kati nze oyo ye mmwesibyeko baaba Kokofinga ye gwe amwesibako ate kati nze mmwesibanaye ate kati nange kiyindidde muli mulaavu ne Kokofinga siraavu nga wobeera ne mukwano gwo naye n'olabanga ebikolwa bye bikunyumira Kashitayiga temuli mulaavu na Kokofinga nolowooza tomwagala nze kata njagala kufokasinga ku bulamu bwange tomwagala mwagala ng'omuntu nga gwe bwenkwagala bati ebyalavu tomwagala ebyaddala yes oli singo yes ndi singo but searching kubanze bannaye n'obwomu tumukubireko ku simu wano mukubire bayira bwoba olina enamba mukubire wallahi Kacumbaali omweganye ku kamera yes ate kankule olaba Kacumbaali mugenda kwonoona obufumbo bw'abasajja abo basajja bafumbo mufumbo tomwagala nze simwagala kwasaana kubeera na musajja mufumbo Kacumbaali omanyi mukyala we naye muwulira buwulize eyo mu nkukutu nange ngutemanga abalala siri sure
Bannange simu yenga ya MTN ate ku MTN sirinaako kiki ekikutaasizza olina Airtel number ye jimpe no actually nze sina na number ya Airtel sigimanyi agirina olina MTN nange manyi ya MTN ogimanyi nogimanya mwogera of course muna kati nkugambye nze mwesibako yo njagala mwesibeko paka kuwulira buli nako kugundi siswalira wano sirinaako ku MTN owedde oyenja nange kanesibeko kwoyo kati nkoze bubi tolina ku MTN gwawo maybe bano balina MTN tuveeyo eyo naye omweganye no twali naye ku National Theatre n'agamba mutegekana mikolo tasobola ng'amanye ekituufu tasobola amanye ekituufu nti temweyagala tetweyagala tasobola twali naye ku National Theatre ne anda mumanyi ande mumanyi naye kati twali naye nze njagala mwesibako oyo nange kwaga kati omwagala simanyi nange ndi awo ayita wano omugamba omwagala bw'abanga ogambye byewazo sibitegeera kati mugambe nti omwagala ate nanti kati oli mukuŋŋamba ekyo nakuba nange sibitegeera olwo lwenzukuka ng'omutima guŋŋamba A olala guŋŋamba B ngenda kulaba kamwesibeko nange sodatona neesibako anveeko kati bw'obeera nga wakukyuzinga musajja kigoyagala ogambye oli singo musajja kigoye njagala njagala afaanana nga kokofinga toyogera bya kisiru yogera omusajja gw'oyagala nti amufaanana anajja nga amufaanana gwe ŋŋenda naye omusajja asiba obuviri nga bwa kokofinga yes ayambala vesti nga kokofinga yes azina nga kokofinga yes oyo taliyo gamba njagala kokofinga no babaayo lemiteri abantu babaayo kati bw'okimanyi waliyo abantu abakufaanana mpaayo babiri abafaana kokofinga mu Uganda kandabe waliyo kabako alina Dumuna nante kizibu nze simanyi oba bali singa oba bali tekeni bali n'embaga twaji waliyo bafana omwagala ne bafana oyo bestie wange kati kisobola kweyagala oyo best friend oyo kati sobola best friend we senga aba mu injury tomujjamu oye twasiba bulungi omukago gwaffe netugamba ffe we are besties toyogera nga bestie wo muli waka enkuba etonnye injale mulataddemu kafirimu ka junior oyo ye twasiba bulungi nera nzijukira bafana yangamba bafana kati neŋŋamba ene besties are bestie kuba bwe muddamu ebyo ate mwawukana emotions zisituka okitegeera olina abaana nina abaana ye abaana abawera ku 6 ŋŋamba ababo biological children bali 6 taata waabwe aliwa taata waabwe gyali eyo apatikana n'ensi oba yagwa eddalu ali eyo apatikana n'ensi tomuwuliza anoonya school fees ate ogambye oli singo anti bwanoonya okubeera n'abaana tekitegeeza nti oli ddabo osobola okubeera singo ng'olina abaana so nina abaana bange 6 tova mu mabaala amabaala ogafunye mu birungi ki aya kale kacumbyalawo mpayiriza awo kati togwa mu mabaala g'obeeramu ne10 amabaala ogafunyemu ki awo munsazeeko mugamba bati eyo ebbaala yennyini specifically si ekyo ekyamanyi kyengifunyemu neera obulamu buno obulamu bwo obwange ffe n'obulamu bwaffe bw'owulira nga oyagala to pass time kusanyukamukko buli omu okola kyoyagala kati zenyinza okugamba awo we mutera okunsanga awo
Oza mpulirirawo emirembe gyange bulwe mba njagala okusanyukamuko kubeerako n'emikwano gyange awo so nfunyemu emikwano nfunyemu essanyu omwenge ogufunyemu essanyu akenge ate nze sinywa na mwenge by the way bwoba onegendereza bwoba olabye ennyo clips ezo n'ekintu kyotera okulaba ekibeera ku tebo yange si mwenge kiki ekibaza empute kibeera kiri awo kiringa juice actually ojja okinyweko juice kale basebo ne banyaba ensonga zeezo kasitaiga music ekigenderwakyo just kufuna ssanyu toyagala bya ssente mwana gwe ssente nga nzeetaagoloza lwaki neetuuma cash njagala wagenda mu music kufuna ssanyu okola mirimu ki mu kusooka gyofunamu egikutuwa ssente ogende mu music katuwulira mu kusooka omanyi nga bagamba mbu wabaawo ekintu ekiku-inspiring to do something mu kusooka kwali kwesanyusa wayagala funa ssanyu kakati bwe nvudde ku ekyo ne ngamba naye omanyi engeri gye ndi jobless kangezeeko abannayuganda mbasaba obuwagizi bwabwe munaaye nange bampe ku ssente nkoole ku njala ng'abalala tebana bazireeta naye oli mweru bantu bali amanyi kizigo bannange bugalo nga bugonda nnyo okikakasa talina gundi nako baali bamanyi kizigo kweri baali bamanyi kizigo naye oli mweru munaaye ate byonna bigaane mbeere singo de nifune n'ennakozi kati abasajja bakwagala bakufune batya abasajja abanjagala bayitire mu Kacumbaali ye manager wange mu byabasajja siri manager wo mu byabasajja nvaako naye wagambye gwagenda okummanijinga mu ekyo ate katogeneganidde ku kale listen to this guy nvaako tuvudde eri nga ngamba kuva n'olwaleero nze nkumanijinga akwagala ayitira mu nze gende wa Kaspat bunayo wammaze mbagamba Kacumbaali just buli asabe ennamba engikuwe yes tayagadde wamma kukyogera wange musabe ennamba y'omukyala ngenda gibawo ate nze byange birimu agenda kummanaging'a mu eyo department then anaawulira nga musiimye gwe naasiima asooka kuwa Dr. Sefuka entezi 2 ebirala ne byeyongerayo enkolaganayo ne Dr. Sefuka eri eti eri very good 100%. ate ono omuwala ye Kako Shami Kako Sham ali mu management Dr. Sefuko muyimbi wa doctor naye gwa yakumanaginga Dr. Sefuko anyamba yambako muli mu management ya Sefuko management na tobola bente muli abayimbi bameka ente 2 osooka zimuwa muli abayimbi bameka bana abayimbi bana mwena muli bakazi walimu omusajja gwe bayita Nevo kati mwena gwayagadde gwatwala ekiro ewaka alina mukyala we tomanyi mukyala we gwe bayita Ariana bagamba nti buli muyimbi gwabeera naye amukozesa eyo just gundi perspective ya public just nesi bwekiri si bwekiri kati kankwesi doctor oyo alina ekitiibwa kyamaanyi ayagala business ebere business doctor alina ekitiibwa kya ani akimuka fefe kati kimweweera mumuwe ekitiibwa yes Dr. Sefuko yes kati ne bwakuba essimu nkuba amavivi ne mugamba yes doctor yes nkuvaako Kacumbaali olwa beno interview nagambye eddomanyi kankomewo amanaginga ki amanaginga ffe buli kimu eki kyakimanaginga kubanga nera ye manager ye doctor ye musawo buli kimu yakimaliriza Dr. Sefuko Dr. Sefuko weyakalidde mu ndongo bannange kati mwenna mwemanyi nti Dr. Sefuko ye waffe Dr. Sefuko abeewo ateekamu ssente oba mumuteekamu kati ffe twandizijjeewa mwana gwe twandibisobodde eggwanga lino tetusobola yadde nakusobola kati project ki empya gy'olina project empya gye nnina ekyabeera cooked by the way
kyali eyo sinaba gitandikako manyi project etandikira wano wanne wetutudde wano no planning ati nkyali awo planninga nfumba mutwe nga bwe nsaba Katonda byenfumba wenatuukiza ebikola ki bijjula bibeere birungi. So I'm still planning but the project inshallah it's gonna be coming soon. Nina enteekateeka zonna ezikola ne Kokofinga oluyimba? Nze nganze essaawa zino sikirabayo naye kyova olaba nkugambye njagala mwesibeko nga mutera obyogerako nga mulimu ekka mana gwe mutya bali abasajja babitiibwa nnyo onoonya ne wotandikira but kati nze kyenkola buli lwenfuna akakisa ne musisinkano oba ne mulaba nkwata neeyogeza ne ngamba akayimba nesirika nga mulimu ekka mu kisenge otera obimugamba nga bwe tubeera awo naye mutuddemu nabo abasajja babitiibwa anyway so kati ng'ojjeko ye muyimbi ki gwe gitaaza okukolako naye kolabo like omulala in fact ndowooza omulala nali naye wulira omanyi language naye tukuba nnyo badde ngenda kwogerera mu past tense actually omuyimbi omulala gwe nandyagadde yandibadde ono omuwala ono she's called Rachel Ray. Okay. Jagala nnyo gundi beats ze zakuba however wali agaddeko someone style but nga ati tosobola gikola omwegomba style ye yeah the way she sings I know that ka vibe kali awo kali simple and nice but I feel like I might not do it osobola munoonyaako ne mugira awo bo mujjawa bali abaana abo nga babitiibwa nnyo musabe agenda kulaba nina feeling Rachel ayinza okuba nga asula ne mubire asula nga mu heaven kati oba munoonya nti anze n'akagera akange musabe agenda kulaba Rachel Ray but I can't say Luzunga I think yes Rachel Ray I admire your style, your flows, your raps, your music, humbly, kindly. I would like to meet you. I would like to have a chance and meet you. Okay. Rachel Ray mwana ono amuyita Cash Tiger, akasente akalinamu. Ayi. Tebwagadde kujuzanga oba kungabira mutwalo. Baida kachumbe alanga biddeyo mutwalo. Nkwehaga. Insize. Nkwehaga. Manyi kye bayita okusiga. Osize nsigo. That's good, yeah. Mukono oguwa gwe gukola ki? Gwe gufuna. Kale namwe abatagaba muli bakufanga temufunye. Basema ne banyabo sijja suka kakati ebivubuka biri ebigamba akachumba ali akananga kalungi ekisambi kyeru n'ekitumbwe kyeru ate tekafuna nkovu mbuto kakulira eri nera buli engeri gy'ofuse manager wange sinnafuuka ko manager nvaako buli anakubira omugamba munnaayo mwana ono tomuteekako yadde sirapu kuba kyalina yadde n'akakovu oli mukwano gwe yange oli ono ono mukwano gwoli kati oli ono ya mukwano gwange Fire Ganta Music munonye ku Fire Ganta Music bane bayimba biki ayimba wagwani tarararararara tuli wansi omucho guli wansi sokole wayimba ki guli wansi omucho guli wansi omuti bannange munonye ku Ganta Music gani Fire Ganta Music Fire Ganta Music Fire Ganta Music munonyeko bambi bwino oli bayita guli wansi bannange ate oli yegwani Uncle Icon teli muwala aliwa kiba kuyita Uncle beba batwesibako beba batwesibako Uncle Icon nawe oli muyimbi just go babeeramu gwaggala Fire Ganta nono muyimbi wo gwe manager gwe promoter muzinyi manager muzinyi ate yagambye manager mpulidde mbu muzinyi agambye ye manager
byonna ye manager. Ani manager wo? Ye manager mu muzinyi. Ostegera. Muzinyi ki? Muzinyi dancer. Obazinira. Gwa akaunti yaligiwa ku TikTok bagita batya? Uncle Iko ine munonye ku TikTok. Muzinyi ya. Muzinyi. Mbadde manyi mukyala woli ne bangambya ate we mpulidde uncle. Ngamba atono. Naye dancer. Iba akozesa linnya ki? Kami mazina. Abantu nga bangi bembadde nange. Badde munonye ku kami mazina. Kami mazina. Born to dance wagwan. Nange njagala mbekwate banjigirize how to dance. Ekiri wano. Kuba engeri genti okuperforminga kati nina busoko bekwata banjigirize. Kale basewo ne banyama ensonga zezo. Mwagala ki? Kwagala kuzina. Jangu bagambe bakwagala. Jangu chokove wono. Mbuze kubalala. Interview yewedde. Kale kambuze ku gwani gwe onaze yani? Anko mazina. No sorry. Anange. Kiri wano. Gwani. Manya wampita kami mazina. Kami mazina? Yeah. Ozina mazina? Nzina buzinyi. Mazina kigozinga okuzina? I dance all types because I'm even a trainer. Otrainaga culture but gonanga kuba afro contemporary. Yeah. Mubana abazina ku internet. Ani asinga okuzinira obulungi? In fact, the simwana. Yeah, it's Rita Chidansolo. Rita Chidansolo. Rita Dansolo. Yeah. Kati Rita Dansolo alika ali eri mbaliba. Bana abali ku TikTok obolaba. Ngojeko Rita abali waggulu eyo. Bana abali ku TikTok abaana abapya abajja. Kaya mazima sijja kulimba but if you talk about dancing abasinga je bali mu balabanga ba dancer nenga in actual sense tubateka ku ground. Si ba dancer. Balina gasoyo. Yeah. Siko zala wakachumba. Abana ku TikTok bazina. Neti bazisi. Gwe manyi nti ya nga netwata twasaza uzabike emipira muwuliramu. Bamuyita one dance. Yeah. One dance yazina. Yeah, he can dance. Mutufu muzina no oliranga abasigadde tebazina. Abasinga no. Amanyi mu bulamu waliwo kino ekitukacumbali nti osozi nayo tuba ne favor. Abana gye bali abazina mu ghetto yita abana gye bali abakona dance. Bajja babula mu camera. Oshitegeera. Waliwo omwana Sharon Pink. Ntegedde ogenda mwogerako. Kawa. Seko zalawa. Respect. Naye. Bwetugamba nti twabike. Sharon Pink si muzinyi. Omanyi kankwawulire. Omama kinayita mazina. Lwansonga nze. Nze omuntu setaga agenda kukola zowe. Oba practice nti nzine. Nze oli ne wakwa bukubika ayima n'agamba nti kati yiiyo ntabukirawo. But bwe bayita dancer yoyo nti ye basooka mutendeka kukola kintu. Sharon Pink bamala basooka mutendeka. Beya, actually can't ogere bwento. Si muzinyi. They are not dancers. Bwe bayita abazinyi tajja. Right now mweje muinanga film jo mind she's a dancer but Checha mufulo wenjawulo okuva ennyo nga si muzinyi bobo omusinga. I think it's camera. Wana afuna camera ne bakola ki. Ostegera. That for example kankwe Patricia, she's a legend in dancing. Naye si muzinyi. Icon tamweyimba mu. Naye si muzinyi. Si muzinyi. Ni bannange temunvumiramu interview yono omwana bannange. Abana abazinyi beba mawo bageto kids abo tuyeko na Emblem Foundation abana bakuba. Amanya batu bagenda kuvuma. Sitina ko buzibu, it's okay. Like I know Ugandans are so judgmental okuvuma kiri fine. Just nzanja agala tukakasize ku floor. Yeah. Bwabera bekakasa bajje. Floor. Ate Zaira baby. Zaira baby oyo she's like mu bantu akwa contemporary omuntu gwogambe ekintu nakikuba ayiga akwata amawera azina. But siroza nkoti Zaira baby yali ayizayo dance owekubwe. Is a good learner. She's a good learner. Era tumaneka mba dancer mwenga mukitwala nti dancing. She's a dancer. Nje oso omuke akumacha ne mukolezo we ne mugamba tulina shoot. Ne mugamba tendeka na agayiga.
naye nga tekiri it's not meant for her waliwo n'omwana nga wakatambulayo tolabira ddala kola olaba amazina ge gatambula okitegeera sikuzaala ozaalayo abantu b'abandi sikuzaala by I give them respect kuba baatusookayo Anzaira baby mwagala nnyo yeah she's one of my role models yeah naye mu mazina akunoonyeeko omutraining'emukko sisiza bitiwa but I need it too yeah nange nange kenyini mpula ndi inspired njagala nnyo kulabako ng'ozina I can do the dancing just to abulamu that camera thing ekitegeeza ebitone bingi nnyo eyo wansi naye tetulina obeezi camera ningana gye bali kati okolerawo training ozinirawo right now baddekawo ku church ozina twadda namuga church church waliyo amazina muna ebinaku zo byakyuka sipesana bakuba amazina temuba mu Yesu beera nange tuba ne vibe you know there is a difference between worshiping and praising yeah nenga wana gye bali abakuba nga sasitubulamu kamera abaana ng'abaana b'abandi ng'obazaalayo ennyo sizalaye so bw'otunuuliramu tuli mu mazina bw'onulamu abaana abazina abali mulayimulaiti ki kye babulamu kamera emulaba era tumupraisinga nti azina naye nga gw'olaba tebazina waliwo kati kankuwa example w'omuntu nga bw'oba ogenda okuzina ozina akazina kamu nga twakumanyiira bangi nnyo mbalaba nange for example Sharon Pink nakwaleda respect mainiga naye azina kamu kuno bwebo tebagira bwebo kyamagulu ffe twabikoowa sivodde naye akunoonyeeko omutraininga abazina tukuba edansi nga gewatukubye gyesigomyo netuddamu leero it's like obanga akola obukozi challenge dancers need to be creative kisegera tugeze wabatinje wali atunize bagamba ati atekeyo lingala ubalingala ataddeyo afro abere afro kitegeera yama awekugambidde nti I love it at dance hall waddala amanya gaddemu kami mazina badde munonyeeko n'omwana actually account ye yeno gyengendo taginga wano waggulu mumunonyeeko mugende mu following mugoberere amazina mu bantu ba comparing muleke muvuma nga temunnabategeera kyaki kyakola ki mugende ku account ye mu following biwedde omwami olya nange olwaleero nagudde oba mu bakikamba weemu nange tomanya mu maaso awo otambula ne flash yo byonna anti kuno kwekuba endongo buli kimu wegugirira tuteekayo obutesituni ogamba otya ndi bulungi seeko gino tatuzitegeeza ki kino just kikomo niyo omubiri gwo n'ogunula just ekikomo nga bwolaba essaawa eno just noteekako buteesi baŋŋambye okuba olinga Arsenal okuba kotukuba kiki ekikulemesezza okubeera nti nensi ekutegeera bulungi muganda wange enkokola zo nnyingi mu ndongoozi manyi bro bakubye enkokola bw'otuusa ka fulaashe kano muganda wange kiba kizibu nnyo aba media bakubye enkokola tebaagaliza abasajja tebaagaliza bannange ate nga talenti gyeziri eyo uwa gye wali olaze ne bakuwa okokola bagenda ku New Vision sitera nnyo okgendayo okwo olina vidiyo nina vidiyo togendako ku bukedde sigendangayo naye nagendako ku Galaxy Galaxy negamba etya Galaxy bampisa bulungi bambi abo bo sijja boogerako kikyamu kyonna bampisa bulungi pozi kusimba Simba yo bakuyisa bubi mandevu ye yampisaamu eggaali neŋŋamba banna yagamba ati oba ku kika kya music kyoyimba tekitukagana na kya Simba kayimba ke natwalayo ku Simba just mandevu yawuliramu katiiti n'agamba kati mulimu obutiiti mulimu akatiyimba kati mbadde okubeera sente wange wano wabukedde ajjako oluyimba alukube naye mulimu akatiiti naye kati baluyita bate oluyimba olwo oluyimba bali baluyita sweet naye ddwo sinalukolera vidiyo vidiyo oluyimba kirolira nina lwamulyazaawo guli wansi tugenda gikola bukozi naye nga lwatupeeyo
guli wa oli wase bagala dukuba kubukedde bajja dukuba kubaluwa omunyo muganda wange n'oluwuliramu gundi zaago lyrics zonna nkambwe ennyo baaba ulira taito kati nga Segu yagamba tekayo guli wa gwe uli akijja kubukedde anti kati olaba omwana wamugamba tekayo guli wansi naye ayangwira ofuna vibe ya dance yimba mu guli wansi tuwulire guli wansi omuziki DJ yongeza guli wansi okiraba abaana bazina guli wansi olwaleero tugenda kwenyiga kolansi yalwo lwaki tewagamba nti oba kale volume eri wansi naye guli wansi towulira nga ekigambo kizitowa nnyo anti kati guli wandigambye eri wansi tukubuuze nki kale lwakubeera nakyo anti era owulira guli wansi kirina energy omuziki guli wansi omala kinyonnyola nnyo tekiriko kunnyonnyola walifunye katayita akali simple nga tekawawaaza amatu kati n'alukuba yennyini n'omugamba DJ tabula omuziki mwatugumbalule njagala nguzine paka mumpalule iyongeza kubesi watu tuziwawule okitegeera ofune vibe wawule watu okalinamu sikoita kuva kawempe soko tuwemu akapera oluyimba olulala tulire oluyimba olulala bampita mulya zaawo byonywa nga nza saamu sente nina gwe lumyango zirya lumyanga nkuwa gwe mukwano zina kikutte kikamesita DJ kuba serekita kuba kyamazima kuwulira onyumisa omubali onyiganyiga mazima osinga ne kubali maaso ttaala ofaanana muzali kankutwale wange onfumbire futaali mwoli omusajja mwali banne munoonyeeko radio TV mukuba akayimba k'omusajja abaana bakolera ekyali ate olina abazinyi bo babimala bakoze bulungi icon management account bagita batya bampita Fireganta Music banne munoonyeeko ku YouTube Facebook TikTok bwonna Fireganta Music okay omusajja wabukedde ande jangu ssebo omusajja wuno agambye mumukuba enkokola aba media temukuba nnyimba ze bukedde walutwalayo sinagenda omusajja mutulugunye kati ku Mande olina video nina video ku Mande genda ku Bukedde aje saawa mmeka saawa 5 ku Bukedde onoonye omuyimbi omusajja bamuyita Alex Gita omwoluyimbi video interview oyo ajja gikolako kati manager ayagala ne kamera yaki ate nako katutte ekiri wano leeta akakuggyeko kati manager atalinamu ssente omanaginga otya abayimbi neeyiya nange era obeereyo mu ghetto n'ofatayo z'ofase ng'oteeka mbayimbi bo ogamba otya bulungi ssebo amannya yenze Uncle Icon gwe Uncle Icon ge tubali twogerako ge galya ssente Kampala abantu olina bamanyisa nnyo mannyago kuba enkokola nnyingi mbantu naye oli muwala lwaki tewetuma anti kati era olaba sitayiro z'abameni solid sina kwetwaliramu ekyo nze Uncle Icon naye ati olina kubeera mukyala ebintu by'abasajja byewabikuliramu byakwonoona nti nakula bwe nti kati ndongo gitambuza otya tugitambuza mpola mpola wetufunamu kasente tubaako wetulaga ne tukubamu okola mirimu nkola mu ttawuni mirimu ki mu ttawuni tutunda ngoye otunda olabye onyumye ekikumbo okikubye ze zino bweti zotunda ezizo tunda z'abameni omwana alina ekikumba soko situkemu balabe ekijiini mukirabye tishaati yeeyo tunyirira okuva munda paka wansi ate tewebikula
bakunoonyeko bagule ku ngoye then ab'endongo bakola otya ab'endongo anti era nange nga bondaba ndi mwana muto siina nnyo bwe nkolakolayo ekampala ne bampa ku ssente nga nteeka mu kabokisi nga nteeka mbayimbi bange essaawa yonna we babaka bajja kundiisa abayimbi nga beefuula tebajja kwefuula tebennyina kasitayiga gwe nnyina tasobola kunneefuya fayaganta tebasobola bayimbi beefuula teekamu mpola era siteekamu nnyingi kyogala nteekamu nnyingi owaayi banne bambibuuze bannange buuza lwaki obuuziza omwana ebintu ebyo bagamba nti nno batomboy ekikaya kyakuba oli tomboy ti nno temutera kugwa mu laavu n'abasajja wa kawandi ako baba bakaleetamu buleesi timugwa mu laavu n'abakazi bannammwe dda si ffenna wabawo bannamagwatala kati nze sigwa mu eyo levo y'abakifule kitegeera ogambye otya nze sigwa mu eyo levo y'abakifule ffenna abatomboyi tetuli weetutyo gwe jasitino nze nina omusajja wange gyali olina omusajja gyali musajja wange olimba naawe nina omusajja wange bamuyita Joshua Joshua mutumire avudde mu galale for the first time olaba n'abayimbi bentuuza wano eno batya okwogera abakyala abaami baabwe n'abakyala zo wange mwogedde kuba tanswaza Joshua gyali mwekwana mutya mwekwana mutya kubanga nkyasoma mwekwanira mu ssomero naye baŋŋamba muba ne laavu mmwe era laavu ngiina olina obeera ewafuna Joshua mpa buli kimu kyenjagala akuteekako sikabangako n'atanfatirayo omusuubizo muzalira kaana sawa yonna nange kati ate abakyala abaagala bagundi bannaabwe abakazi bannaabwe nze mbasaasira lwansonga bye bakola bya kisiru okitegeera olidde otya ku mukazi muno n'okwana mukazi muno bamu amagezi oba jukira nze abo mbayita bakifule baba tebategeera fiiti okitegeera baba bannamagwatala n'abasajja abaagala abasajja bannaabwe anti era bonna kategoli emu bannamagwatala bagwamu eyo levo sibawa na respect abo sibawa budde bwange tofunangako omuwala n'akwegwanyisa onneegwanyiza ku ddiiru ki ogenza okulaba nga njagala bakazi bannange oba ogenda okujja gyendi nga tolaba bbeere otasobola mu levo ezinteekako oba ezandigezezaako okunteekako oyo kawaani ako cumi wamu kawaani yonna gy'oli kawaani anange omwana munoonye ekoze genyiza obbazigirira n'ebikumba ebyakabi okozesa manya ki ku TikTok nkozesa Uncle Icon naye nga tonnaba kunsiibula nyina ensonga z'empulira ezisatulatinga ku TikTok eza Cash Tiger n'Uncle Chumi ozimanyiiko nziwulira ate nzimanyiiko nnyo ne Spice Diana badde nsaba ombuuze kweza ensonga gwe nteeka muteekemu kuba sigenda mwogerako kibitalina kye yali ankoze naye basusa omugatta mu mboozi ezo gwe kikyowulira Uncle Chumi asusa omugatta mu mboozi ezo mbw amuloga gundi yabyogedde awo bituufu amuloga tamuloga yamuloga ddi kyogamba Spice bonna beyeetaaza ologa aloga Uncle Chumi amuloga ayina ki Chumi alina hiiti ebaddeko awo togiwulidde yebale nnyo ne hiiti ye tetugimanyi gwokutte gwe batogimanyi sigimanyi nze kayimba ki ajja kukuba ng'akusanze ajja nkuba nze simutya Uncle Chumi simutya ajje kawempe tetubaayo oliwe kawempe Uncle Chumi wamaffe kawempe tubaayo ojjanga n'ogwa mu bugatto bw'abasajja kati ate ensonga ze ne Cash Tiger ensonga ze ne Cash Tiger mbiwulira era ayogera gamba mbu Cash Tiger yali amwesibako ne kati Cash Tiger bw'omutunuulira otasobola okwesibako oyo kifule ekyakifule lwaki okyogeredde wano kati era abo bakifule bonna abalimu eyo kategoli y'abasiyazi nze mbayita bakifule gwe olaba Cash Tiger sirina kyemmutidde ffe tebagenda tunyigiriza nga balowooza bo bakulu bali eri waggulu tuba tulina okwogera ekituufu ate omuntu bw'avaayo ng'ali mu category kati nga Uncle Chumi naye ali tomboy n'abalaba nti naalya munne nammwe babe bateekako mwenna munne ffe tebasobola bituteekako lwa nsonga kati nze nga nze
bwenva ku mulimu okola mbeera ne bebi wange naye tuba tugenza okugula ebyokulya ku kyalo bagamba alina bebi we kuba tutambula twekutte bwetuti otambudde naye ali ku mulimu otambula n'omwami wo ng'omukutte bwoti abantu balabe olaba ffe tulina ne wetuyita ffe ne bagamba tuli basiyazi tobawa maatulwa nsonga si kyoli okitegeera kati ffe tetulinga abo bacumi bavaayo ensonga zaabwe baziteeka ku midiya buli omu amanye nti basiyazi okitegeera ffe obwongo bwaffe buli sharp bagamba big brain okitegeera olina big brain ffe tuli baana bato naye tulina wano nga Kashitayiga we yabakuba oyina wano naye toyina wano kati ffe tulina wano ajja nsange wamanko 10 onsanga ng'ekawempe gyendi location gyeri obanza omusanga gamba gwe omusanga